gende maaso nga naye bwajja ku mbeera yonna gye tukkaanyiza. Wa shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba sokusasira n'ebyengera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba n'abo abagoberera enkola ye ila yawmiddin. Balamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalasa yange insha Allah egenda kutambulira ku kibuuzo kyengenda okubuuza mwe bennyini abaliwo, era mbafunemu ansa nga 3 zokka, awo tweyongereyo. Wabula nga sinnabuuza kibuuzo, ngenda kusooka kubaako ne byenjogera nga mbyogera ku muntu ayinza okubyogera, oluvannyuma mu ebyo mbuuzeemu ekibuuzo. Tutegerekese. Singa oli agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mubaka wa Allah, era yalina ekitiibwa kinene nnyo ewa Allah ne mu nsi wano, era yatusomesa eddiini nga Allah bwe yagimussaako. Tuli ku bigambo byani? Omuntu singa oli agamba. Njagala tutambule nga tuwuliziganya bulungi. Singa oli agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mubaka wa Allah, era ekitiibwa kye yalina kyali kinene nnyo ewa Allah ne mu nsi wano, era yatutuusako eddiini Allah gye yamuwa n'agitusomesa, ekuŋŋaanira mu Qur'ani ne muki ne mu hadithi ze. Era yatusomesa hadithi nyingi, awo wulirizaawo nnyo. Era yatusomesa hadithi nyingi nnyo, ziwera. Tuli ku bigambo byani mpozi? By'omuntu. Era yatusomesa hadithi nyingi nnyo, ziwera miliyoni nyingi. Nayogera bw'atyo
ziwere millions nyingi nnyo. Naye ne wajja wabaawo abantu abamu ne bazannyira mu kitiibwa kya Nabbi era ne bamulengezza bye yajja nabyo ne babirengezza. Ne bakola batya? Ne baddira hadisi ezo ennyingi Nabbi ze yatusomesa eziwera ki millions, ne batandika okuzitekululamu ne bagamba eyo nfu tetugitwala, obwo bulimba teriyo, eno ntuufu yo tugitwala. Ne bakeesa ku nkya nga hadisi ezaava ku Nabbi ze bakkiririzaamu ntini. Era bw'obikkula ebitabo bya hadisi osanga nga bateekamu hadisi ntini ayinza okugamba emitwalo nga 2. Entuufu baagamba nti zasigalawo mitwalo ameka? 2. Kyokka nga Nabbi yatuleetera ki millions. Abantu abo ne bazannyira mu ddiini ne bagoba ebintu bya Nabbi bye yatusomesa ebiyitirivu millions, ne batugiramu just obutwalo, ne batugiramu obuki obutwalo obwa hadisi. Ani ategedde bye ngambye awanike omukono? Abiwulidde n'abitegeera nga bw'abyogedde, tombuulira biddako, just ngamba ti nga bw'obadde obyogera mbiwulidde bindi mu mutwe mbitegedde. Ani abitegedde awanike omukono? Owaayo olowooza wano ndi mu kusomesa? Sirinaawo muyizi. Nabagambye dalasa yange egenda kutambulira ku bibuuzo 3 bye ngenda obbabuuza, naye nga sinnabibabuuza ngenda kusooka mbabuulireyo sitoole ng'ekwatagana ku muntu omusinga ayogera nga by'owulidde. Obitegedde singa omuntu oyo byayinza okwogera? Nabbi yali Nabbi wa Allah ng'aweebwa ekitiibwa, yatusomesa eddiini n'atuleetera hadisi mpitirivu ziri mu millions. Naye ne wajjawo abantu ne batandika okubeera nga bazirondamu, ne bakkakkanya ekitiibwa ky'eddiini Nabbi kyazze nakyo. Millions ze baatuleetera bo ne bavaamu n'obutwalo butini. Mbwezo z'entuufu bazannyira mu ki? Mu ddiini Nabbi gye yaleeta. Bitegeerekese. Ani abitegedde awanike? Kyembuuza. Allahu akbar. Ku bantu bano bonna onawanise dokita abangi seeka nga tannawanika, sooka olabe engeri omuntu gyaggwamu amaanyi. Ku bantu bonna abangi, mpozi wano tuli ku university oba boogera luzungu? Ntandika okugira oluzungu? Obitegedde? Muwakazindaala obitegedde? Na mitegedde. Oli byayogera? Mbitegedde. Kati mbuuza ekibuuzo kuba bitegedde. Omuntu oyo aba mutuufu okwogera bw'atyo nti abantu bakkakkanya eddiini ne bakkakkanya ekitiibwa kya Nabbi ne bazannyira mu ddiini okukkakkana ng'ezimu bazigobye mbu nnafu ng'ate endala mbu zo ze batutte, ennyingi zonna
emiliyonizi ne bazigoba ne batuwaayo butini butwalo. Kituufu kyabayogedde babazanyidde mu ddiini, basize ekitiibwa kya nabbi? Njagala ansa mu bantu amanyi awanika, kati gwe towanika. Njagala balala bawanike nga obampeera akazindaalo. Kituufu kye baba boogedde? Njagala ansa nga zigwa mu kategori ezizino wammanga. Number 1, ng'omuntu awanika omukono n'angamba nti ye ekyo kituufu kuzannyira buzannyizi mu hadisi za nabbi. Oba omulala agambe nti no, si kituufu, okwo si kuzannyira mu hadisi ya nabbi. Buli ampa ku ekimu ku ebyo bibiri ng'awa ensonga. Lwaki? Kamuwe. Si kituufu. Si kituufu kyabayogedde? Lwaki? Kubanga era baba batugamba hadisi ezo ne balondamu baba bakugu, era baba bakimanyi hadisi yava olujegere lwa hadisi luvudde kwani paka lutuuke eno gye tuli. Oyo muwulidde agambye si kituufu olw'ensonga eyo. Kati njagala ampa kiri ekirala bw'aba waali nga ayakiwagira, oba nga mpa ekyono naye nga mpa ensonga endala etali oyo gy'awadde. Bitegerekese. Mpeera oli uli bw'agamba nti kuba kukkakanya kitiibwa kya nabbi tekiba kituufu, kuba kuli kuba kukenenula, okusengejja, okwetegereza n'okwekenneenyiza ddala ebigambo ebituufu ebyava ku weekitiibwa. Si buli omu nti najja kuleeta byasanze akatemuli ate oyo yabeera asaanyaawo ekitiibwa ky'omubaka. Ebyo mubiwulidde? Tulinawo agamba nti mutuufu atuwa ensonga ze. Mu bawala gyali, mu bakyala gyali agamba nti kituufu atuwa ensonga ze, oba waliyo bagamba nti si kituufu abo tetubaagala? Waliyo agamba nti si kituufu mu bawala? No, waliyo agamba nti kituufu kye yayogera atuwa ensonga ze. Alaikum salam. Tume kituufu. Wangi? Kunze kituufu. Kuggwe kituufu. Yakakanya yakene like. Wangi? Kunze kituufu. Kuba kukakkanya. Yes. Aha, w'ensonga zo lwaki? Ensonga zange nti nabbi talina bintu bye yeegamba yekka ng'omuntu nti bwali bubaka. Nabbi talina bye yeegamba ye nga ye bwalinga bubaka. Kati ffe we tuddira emiliyonizi ne tulonda mu mitwalo tuba tukkakkanyiza y'ensonga yo. Ensonga yange. Kale vaayo owakazindaalo, vaayo. Barakallahu fiiki olwa argumenti yo, naye tetunnagambako nti ye ntuufu. Ekyo nakyo kitegeere. Ndowooza tumalirize kubanga tufunye ebiwayo ebyo. Waliwo ekyokusatu, tufunye ekiwayo ekisooka nga kigamba nti bituufu byaba yayogera, kikiikiriddwa mukyala mu bakyala. Ne tufuna ekirala nga kigamba si bituufu, kikiikiriddwa ababiri mu baami oba abasatu. Kitegerekese. Kati twagala kulaba ku byombi kyekituufu, naye nga tukirabisa ki? Bujulizi. Si ndaba zammwe, kubanga mmwe mumpadde ki? Arguments nga bwe mulaba. Kati twagala kulaba ku byombi kyekituufu nga tukozesezza ki? Obujulizi. Bitegerekese. Naye nga sinnatuuka mu bujulizi, ngenda kukuwaayo akongera okutangaaza ekimu ku ebyo kyekituufu, naye nga kali mu ngeri y'ebyo bye tutegeera ennyo mu nsi. Omulangira Nuhu Mbogo
abamusomako abamuwulira muwanike emikono, abamuwulira nti yaliwo muwanike emikono. Omulangirani Nuhu Mbogo rahimahullah, fenna twamuwulirako, si bwe kiri? Mu bakyala waliwo atawanise, bawanise bamuwulirako. Gwe ngenda okukubirako ekifaananyi kituwe biri bye twogedde ku bombi ani mutuufu, eyayogera biri yali mutuufu oba yayogera bifu? Nuhu Mbogo n'emyaka gye bamwogerako gye yabeererawo gye sikyajjukira, ekikulu mmanyi nti wadda kye mmanyi. Olwaleero singa tugamba buli omu atubuulire kyamanyi ne kyeyawulira ku Nuhu Mbogo ng'ayogera, wange singa tugamba kati we tuli buli omu atubuulire kyeyawulira ku Nuhu Mbogo ng'ayogera, oba kitulipootingire, ne wasituka jangu wano toleta kazindalo kalekaawo, ne wasituka omwami ono. Olina emyaka emeka? 14. Ne wasituka omwami alina emyaka 14 n'atugamba nti nze mu bye nawulira Mbogo agamba, lumu twali tutambula, waliwo omukolo nga gwa mawuledi, nga gwaki gwa mawuledi. Yakwata akazindalo n'aga nti abasiraamu ba Uganda mubeerenga bumu, temwawukananga. Ono alipotinze ebigambo mubiwulidde? Wa myaka 14. Bani abali wana bakkiriza byagambye? Byo byayogedde bituufu si bituufu? Tukkirizibwa okwawukana? Nedda. Naye ani abikkiriza nti kigambo kya Mbogo kiweebwa ekitiibwa mu bayimiridde awo? Ddayo tuule. Ani abikkiriza mu bali eyo wanike ku mukono? Eyo gyali mu bawala, mu bakyala, ng'akkiriza alipootinga ku Nuhu Mbogo ow'emyaka 14. Ate singa Haji ono, Haji singa sikutya kusitula, wandizze wano kamera ne zikulaba. Barakallahu fiik. Alaikum salaam wa rahmatullah. Haji emyaka giringa emeka? 65. 65. Singa Haji ono atulipootingira n'agamba nti nze Haji gundi yaŋŋamba nga gwagamba yafa, naye nga yaliwo nga tannagira ki, yafa muzeeyo oli nga amusingako buki obukulu, ng'oli asinga kuwona obukulu, n'agamba nti Haji gundi yaŋŋamba lumu omulangira Nuhu Mbogo yakola bwati bune bwati era n'agamba bwati ne bwati. Ani ava wano ng'akkiriza ebigambo bya muzeeyo ono? Bonna bawanise. Ani ava wano ng'abiganye? Gwoba olimba sijja kukubirako kifaananyi, weetuulire. Fiikum barak. Singa tuddira mu batudde awo ne wabaawo omuvubuka nga musajja mukulu asaanye tulipootingira ebya Nuhu Mbogo, naye nga tamanyi naye nti ali wano mu muzikiti era tamanyi byali mu kukola wano, wabula waali, si we kiri? Najja n'akugamba nti mutwali we twali Nuhu Mbogo n'akola bwati era n'agamba bwati, naye ng'ali mu kulipootingira emyaka ddala mituufu okulipootingira,
naye tamanyi lwaki ali wano, naye nga waali. Mutegedde olulimi lwenkozesa kitegeeza ali biki? Yavaako. Yakola ki? Yavaako. Oba kale omutamiivu ng'atambula waliwo abikkiriza? Tewali. Kaakati tubuuza, bwe tubanga kumulangira Nuuhu Mbogo n'abamufaanana, tetukkirizibwa kuripootinga bimukwatako buli omu ne tubikwata, si bwe kiri? Tetukkaanyiza. Buli omu takkirizibwa muripootingako byaliwo. Waliwo abakkirizibwa era ne bikwatibwa bye batugambye, waliwo abatakkirizibwa era bye batugambye ne bigobwa, si bwe kiri? Ku Nuuhu Mbogo eyawangaalira wa mu Uganda, munnayuganda munnaffe, bwe kiba nga ye takkirizibwa, kubanga buli kimu tukimwogerako tukimuripootingako na buli omu, ng'ebimu tubikkiriza ebirala tubigoba, ebyabamu tubigoba ebyabalala tubikkiriza. Kati ku Nabbi alayhi salatu wassalam w'omulyango kwagamba muggule wangi kuyo omulyango muggule, buli omu atugambe ti Nabbi yagamba wangi mwe muba munziramu. Ddayo ew'omukyalo oli yawadde ansa egamba nti mutuufu, mubuuze ekibuuzo. Tokyusa kifo. Sheikh Uthman tusenso kubonako. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullah. Tukkaanyiza nze naawe olwonjogera n'oli alina akazindaalo nti omulangira Nuuhu Mbogo si buli omuntu akkirizibwa omutulipootingirako ebigambo, ebyabamu tubikkiriza ebyabalala tubigoba, si bwe kiri? Wangi bwe kiri? Nga simuwulira. Bwe kiri. Kati ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye olabanga omulyango tuguggule, buli ayagadde yaba tugamba nti Nabbi yagamba, oba nagwo tugusseeko amakufulu nga tusooka kwekkaanya? Tugusseeko amakufulu nga tusooka kukola ki? Kwekkaanya. Kubanga mulimu abaavaako naye nga yandyagadde alipootinge kwani? Ku Nabbi. Mulimu abalala nga bato nnyo tebaamulaba nako naye nga balina bye baagala okuyisaawo nga bagala biyunga kwani? Ku Nabbi. Tugusseeko amakufulu, bw'atyo bw'agambye. Era oyo afuuse yakiikiridde abakyala bonna abali awo n'abali mu Uganda abanaawulira vidiyo eno nti omulyango gwa Nabbi gulina okubaako ekkufulu, nga si buli omu agulipootingamu ebigufaamu, wabula ng'abamu bokka be bakkirizibwa era nga tumala kwekenneenya bye bagize eki? Bye baleese, olw'ensonga nti okwo kwe kumuwa ekitiibwa n'okuwa eddiini ekitiibwa. Ekyennyume kyakyo tekuba kuwa Nabbi kitiibwa era tekuba kuwa ddiini kitiibwa. Tuba tufudde Nabbi owa layisi nga tufudde n'eddiini eya layisi, buli omu ayogereramu n'ayunga ku Nabbi. Si bwe kiri. Ngenze ku pointi endala. Njagala mukimanye abali wano, sinnagenda ku bujulizi, njagala mukimanye abali wano nti omulyango gw'okulimba ku Nabbi mwangu nnyo, tegulimu buzibu n'akatono. Gwe kasita otuula wansi n'okola ki? Ani akiŋŋamba? N'oyiga oluki? Oluwalabu. Gwe kasita otuula wansi
n'oyiga Oluwalabu, gwe omulyango gw'okulimba ku nabbi gwangu nnyo gy'oli bw'oba totya Allah, ng'oyogera ng'oli eyagambye atya yatuwa hadisi miliyoni mpitirivu, kyokka ate mugamba eno nfu, ye ayagala byonna tugire ki? Tutwale butwazi, naye tumuweeyo ruumu, tumulekerewo space, naye ateekewo ebibye. Mwangu nnyo oyiga luyizi luki? Luwarabu. Era baseeka Bashekhe Uthmani n'abalala waliwo we batuula ne bawuliriza baseeka abamu nga basomesa, ne babulokka ab'amaziga baseeka bye bali mu kusomesa abamu, nga seeka avaayo n'agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, n'akubawo Oluwalabu lwe. Ye ekintu kye ne kiyitawo. Kakati bambi nga mmwe mutudde, muyinza n'okuba mmwe abakaaba amaziga, olwayirimu efubutuka ki ennyo, ng'amaziga owulire sakina ekukoze eki, ekubuutikidde, ng'omusiraamu ali mu kusiika, ali mu kugamba nabbi yagamba, ataddewo Kiwalabu kye. Tugende mu bujulizi, malirize mu ddakiika 10. Si bwe kiri. Tuleeta bujulizi ki? Obulaga nti omulyango gw'ennyumba ya nabbi, eddiini gye yajja nayo, guliko ekkufulu. Si buli omu nti asaatuukirayo. Bye tusomesa biriko ekkufulu, biriko akasengejja. Si buli omu nti abireeta. Okwo kwe kuwa nabbi ekitiibwa n'eddiini ya Allah. Omulyango bwe guggulwa omanya oyo seeka ali mu kugamba nti guggulwe, ayagala eddiini mugiyingizeemu buli kakica. Era bino lwaki mbireese? Nina we nabadde ndi nga ddalasa ne wabaawo muwalimu, sijaga muwalimu, ne wabaawo ayogera ng'ali mu kifaananyi kyaki kya buwalimu, n'agamba atya? Ebyo ebigambo bye nkugambye, nga ye ayagala emiliyoni za hadisi tuzite. Okitegedde? Buli hadisi ejja gwe gamba bugambi qala rasulullah, fe tusamae era tutaae, tugonde, tuwulire era tugonde, nga ye kyayagala. Neŋŋamba ekitegeeza eno ensonga nkulu okugamba abasiraamu. Era okuva olwo buli ddalasa gye bampitamu kyensomesa, buli ddalasa gye bampitamu kyensomesa. Ogwo omulyango guliko ekkufulu. Allah yennyini yesooka okusibako ekkufulu. N'akola atya? Ng'eddiini ye tayagala eyongerwemu, ayogezebwe by'ataaleeta. N'addira n'akwasa obubaka abuleeta eri Muhammad alayhi salatu wassalam, nga malayika Jibuliiru n'amuteekako ebitendo bino wammanga, nazala bihi ruhul amin, yakka ne Qur'an eyo ku Muhammad alayhi salatu wassalam, arruhu al amin, omwoyo muki? Omwesigwa, yani Jibuliiru mwesigwa. Na Allah tayagala anakumpanya byawaddeyo, yalonda mwesigwa. Mu suratu Najm Allah n'agamba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Eyabumuyigiriza obubaka obwo Muhammad alayhi salatu wassalam ayitibwani, bitendo kibyayina? Shadidul quwa, nannyini maanyi amayitirivu. Okulaga nti nezi shaitani zaali tezimusobola kumweŋŋanga Jibuliiru ng'aleeta obubaka, mbu shaitani muyimirire mu maaso ezanyire mu bubaka bwani? Bwa Allah. Allah yasooka okusiba ekkufulu ku bigambo bye, eddiini ye. Nabbi alayhi salatu wassalam
n'ateekako ekkufulu n'agamba atya man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min annar, omuntu yenna nimbiisa ng'agenderedde n'agamba atya. Nabbi yagamba nga tabyogerangako, yeetegekere akatebe mu muliro, yeetegekere akafo mu muki mu muliro. Eyo hadisi yali etulaga nti nga tonnayogera sooka olabe byoli mu kwogera bigenda kulimbisa nabbi oba bituufu yabyogera. Bw'abanga yabyogera genda mu maaso, bw'abanga teyabyogera totawaana kubiyunga ku nabbi. Nabbi nasiba ekkufuru kuki? Ku nnyumba ye n'eddiini Allah gye yamuwa. Yakwekkaanya, si buli omuntu atugamba. Abdullah ibn Mas'ud n'atugamba nti kafa bilmar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a, omuntu kimumala bumazi okubanga abalibwa nga alimbye kasita ayogera buli kyawulidde. Simanyi mukalabi, kasita ayogera buli kyawulidde kimumala bumazi olw'ekikolwa ekyo okubanga mulimba. Kati gwe bw'ona abikula buli kitabu nga buli hadisi gy'olabamu nti qaala rasulullah qaala rasulullah, bw'ona abikula amatuugo buli muwali mukyagamba qaala rasulullah qaala rasulullah, ng'olowooza nti kituufu nga nawe bw'okituusa, kafa bika kadhiban, kikumalira bumaliza okubanga oli mulimba, kubanga gwe buli kyowulidde ogira ki? Onyumya, tosooka kwekkaanya. Nga batugamba kwekkaanya ki? Bigambo byani? By'omubaka alayhi salatu wassalam. Mubitegedde? Nabbi bwe yavaawo alayhi salatu wassalam yali aleze basahaba kyensembyayo newankubadde wandibadde ebirala. Kankutule kubanga khairul kalami ma qalla wa dalla. Nabbi bwe yavaawo alayhi salatu wassalam yali aleze basahaba nga abaleredde ku nkola ki ey'okwekkaanya, kyokka ng'ate basahaba jjukira bali ku mulembe gwa nabbi bonna basahaba. Nabbi yakavaawo afudde, naye bo bennyini bekkaanya amawulire gaabwe ge bejja ku nabbi, bo bennyini. Kyokka nga basahaba kulluhum udulun, bonna beesigwa. Basahaba bonna beesigwa bishahadati alquran, Kurani yetulaga nti bonna baki beesigwa. Naye bo bennyini nga tebavaayo omu n'agamba nti qaala rasulullah, oli n'akwata bukwasi, bamala kwekkaanya. Ngenda kukuwaayo ekizampa egyo emu. Hadisi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, lumu yajja eri khalifa Umaru radiyallahu anhu. Ng'ani ajja? Abu Musa. Bwe yatuuka ku mulyango gwa Umaru, fasta'dhana, n'asaba okukola ki? Okuyingira. Falam yu'dhan lahu, n'atakkirizibwa kuyingira, ne watabaawo ddoboozi limugamba nti gira ki? Yingira. Summa sta'dhana thaniya, n'akonkona omulundi omulala. Tuli ku point ki? Ani agiŋŋamba bamuwa akazindaalo? Saagala tuwulirize buwulirize. Tuli ku point ki? Bakampeero, tuli ku point ki? Tuli ku nsonga nti hadithi zonna oba ebigambo by'omubaka Muhammadin sallama si nti buli omu abireeta ne tutwala. Ne basahaba baali bekkaanya ebyabwe bannaabwe nga balipootinze ku nabbi. Abu Musa bwakonkona ogwokubiri era ne batamukkiriza kuyingira, ali ku mulyango gwani? Gwa Umaru, abakyala bagoberera. Kakati thumma sta'dhana thalitha, n'asaba okuyingira ogwokumeka? Ogwokusatu, nga teri kanyego, n'atambula n'agenda. Ani?
Abu Musa. Umaru yali ali bize ng'alina byakola, wabula ng'awuliddeko ekiraganga waliwo ali ku mulyango ng'ate ya Abu Musa. N'abagamba nga nninga awulidde ku ddoboozi lya Abu Musa. Ne bamugamba nti yabaddewo agenze, mudduke mangu mumuyite. Hadisi eri mu Bukhari. Ne badduka bayitaani Abu Musa ne bamuyita. Ne bamugamba, Umaru n'amugamba, ate kiki okonkonyi ate ogenze? Nti munnange nkonkonyi egyo ne sikkirizibwa n'entambula ne ŋŋenda olw'ensonga nabbi yagamba alistiidhaanu thalathun, okusaba okuyingira kikolebwa emirundi 3. Fa in udhina laka, bwe bakukkiriza ng'oyingira, wa illa farji, ekitali ekyo gira ki ddayo. Nange ensonga lwaki nzizeeyo. Abu Musa agamba ani? Ekimukozesezza ki? Okufuluma. Bwe bagamba Umaru teyagamba nti sadaqa Rasulullah, nabbi yagamba okay. Yamugamba lata'tiyanna biman yashhadu laka, ndayira Allah, eyo qasam wa tawkidun. Lata'tiyanna, wallahi ndayira, oteekwa okuleeta, muwulire, oteekwa okuleeta akakasa ebigambo byo byoyogedde nti nabbi yagira ki, n'ajulira nti kituufu hadisi nabbi yagyogera. Teyakomawo n'amugamba wa illa, ekitali ekyo, la uji'anna batanaka wa dhaharaka. Ekitali ekyo oba nzivuunule ntya? La uji'anna, ogenda kulumwa mu lubuto lwo, ngenda kukulumya mu lubuto lwo n'omugongo gwo. Oba yali agenda musabula, ngenda kukumenyaamenya, ngenda kukulumya mu lubuto lwo, olubuto lwo ngenda ddulumya n'omugongo gwo. Kirabika Umaru yakubanga ku lubuto. Jonna badde mu darasa ya Umma House ekiro nga Seeka Hasani Kaluma asomesa, n'agamba nti yakuba omusajja emiggo ku mutwe. Riwaya naginoonyezza n'embula, naye yakuba emiggo ku mutwe. Kati wano yalaga nti agenda mulumya ku lubuto naki n'omugongo. Kireka yokukuba ku lubuto yali takirina mbuzi. Agamba Abu Musa, ogenda kuleeta akujulirako oba ngenda kulumya. Abu Musa n'atya, n'addayo ng'atidde, era olukuŋŋaana lwakomaawo ne Umaru teyayogera byamuleeta, yatandika kudda Madiina ng'anoonya bagenda kujulira hadisi eyo. N'agenda mu ba Answaru n'ababuulira ekibaddewo ne baseka. Abamu ku baaliwo ne bagamba bannaabwe, kati ate museka ng'omusajja ali ku kizibu, musooke mutubuulire hadisi eyo mugirinako ki. Ba Answaru ne bagamba tugenda kukuwa asgharul qawm, tugenda kukuwa asgharul qawm. Wa kana Abu Sa'id hina idhin, bwe baali oba mu kiseera ekyo bamugamba tugenda kukuwa muffe kati abaliwo asinga obuto, agende ajulire naawe hadisi eyo. Uyo Abu Sa'id agende naawe. Abu Sa'id ye yali omuki omuto mu baaliwo nga hadisi agimanyi. Kitegeeza ne bali baali bagimanyi naye baayagala balage Umaru ti hadisi ssebo nnene, n'abavubuka abakakula bagigira ki, bagimanyi. Ne baddayo wa Umaru ne bamugamba ti ssebo ndeese ono, nabbi yagamba okusaba okuyingira kikolebwa emirundi egyo. Bwe bakukkiriza yingira, bwe batakukkiriza tolingiza mu ppata. Mpisa emirundi emeka? Bano baalazeewa. Tolingiza mu ppata, tambula genda. Gwe kisebo kati gw'olaba nga
nabbi tumulekere milioni za hadisi mbwe milioni tuzireke buli ayagala agaye nabbi yagamba kyogamba tuve ku manhaji eyo eya nabbi ne basahaba n'abamanyi b'obusiraamu ffe tugiveeko tuggule omulyango gwa nabbi yagamba buli omu ayogere nedda ssebo era kyensembyayo nakyo Allah yasaasira umma eno n'agisaasirira ddala kubanga we twogerera mu 225 teri hadisi nga ya bulimba etamanyikiddwa teri hadisi nga nnafu etamanyikiddwa teri hadisi ntuufu okujjako nga tugimanyi bagimanyi era bw'ojogera nga Seka Uthmani tagimanyi mu sekendi sezo ng'ayagadde aba amaze ogikola ki ogifuna mubitegedde kale munywerere ku manhaji eyo ey'okwekenneenya ebyava ku nabbi abamu tumanyi okubagamba bannange omuwalimu gundi ntyano kiyita omuwalimu omusomesa gundi asomesa naye atemerera nabbi aleeta hadisi empaatiike teziriiyo mumuveeko ne mutandika okugamba wulira ensaalwa mu bamaseeka kakati mutwagaza ki bakulu wulira ensaalwa mu bamaseeka ali mu kugamba seeka munne mbu hadisi zasomesa teziriiyo musiraamu eyo yensa gwogirabye ng'eyo nsaalwa abamu ne tubaga nti bannaye abawalimu bagundi tebawa kitiibwa hadisi za nabbi tebaagala kuziwulirako zibawunyira ziizi mubaveeko tebaggyibwako ddiini mubeewale bagenda basuula mbuzibu nga babagamba kimu kulaani olinagani twabagamba bamaseeka berwana bokka kakati bakulu kikye mutwagaza kwegamba tusirike onoosanga omusiraamu nga bamulabudde omuntu nga mbutuufu ebimuvaamu bifu tazimba ddiini ya muntu okujjako agizimbira ku bikyamu nabifu ne bamugamba nemuleke n'akugamba nze oyo yeseeka wange ate olinajja n'akugamba nti tubakoze tutya abantu abo okubaza ku kituufu kati mwagala tubaze ku kituufu ki ng'ebyensi munoonya ebituufu webiri ne mubikola ebyensi munoonya ebituufu webiri ne mubikola ebinafu webiri ne mubireka ebyeddiini wabaawo ebyamaanyi webiri nga biri kiriya bitegerekeka ababyogera nga ne feesi zaabwe zeeyogera nga ne gye baasoma bamanyiyo nga ne bye baasoma babimanyi nga n'okusoma kwabwe bakujulirako abantu naye olinaabirekawo n'agenda ku musajja ng'omusajja yeeyiya nga bweyiya mu buvubuka n'afuuka omuwalimu kakati eddiini ya layisi nnyo kyemwagala otugamba ebyo bye byange mbadde siyomba wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in yenze Kasim Mutazindwa okuva e Masaka director Ibn Salam Islamic erikwasa Qur'ani ne hadithi ebyo bye byange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alina essimu okumpi awandiika ssimu oyinza okuba olina byeyagala okuŋŋamba oba nga nkusomeddeyo hadisi yaki yakanyonyi nga tesaanye kuwulikikako ng'onnuŋŋamya barakallahu fiik 758 889 05 58 0758 889 05 58 ogusembayo 0758 889 05 58 mbutuufu nange neetidde olwaleero mu ngeri gye nkuttemu obudde sijja kulimba wabula eddakiika ezo bwe bampadde buggweko Seka Uthmani sisaana okubirwa mu ngalo singa zibadde zikubwamu. Salaamu alaikum warahmatullah. wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyo abadde dokitoro
oluusi ayinza okaluubirirwa ate nga kituufu kubagamba nti ye Dokituru Kasimu Mutazindwa si medical doctor oba herbalist n'ebitabo bye bimuleetera okutuumibwa dokita dokita mulungi ddala. Allah wekitiibwa amugase. Seeka Uthman, waalaikum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah, ddamu nkwateko Seeka mu ngalo kati za bano bonna batudde wano. Seeka Uthman yabeebalizzaako, weebalisebo. Nkakasa mwali muwuliddeko Ibn Salaam e Masaka tahfidhu. Allah yamusaasira ekitabo n'akiteeka mu kifuba kye mwekiri. Allah n'amusaasira ate n'adenda n'asoma n'ebirala ebintu byonna ebyo alhamdulillah. Ate n'atandika n'essomero eriyitibwa Ibn Salaam e Masaka. Abaana bakwata Quran basoma ne ahadith as-sahiha. Mwana tu ne bazikompitinga namu. Mwali mugenzeko kumwolesa ekyakola. Mugende mubuliranga bintu mugendeyo. Mungu ayinza okusaasira n'ofuna amahabba nogaa naye nange kankwateyo ku 40 Nawawi. Anaayinayo hadisi eziwera 10 mu 40 Nawawi. Ekyo kirabo kyange, sirina mulala gwe nja kusaba kikuwa. 40 Nawawi olinayo hadisi 10, akale nkendeezezza 5. 40 yozo ze zitya 40 Nawawi ze ziriwa. Nange mbekwatidde ngenda baba ebiraba kyogera nange mwewere 40 Nawawi. Naye sikubulya kye ngenda kuwa naye ngenda kuwa ogulabo. Obadde ogamba okiwulidde ono Mukama kyogere kitugambe 40 Nawawi. Hadisi 40 eza 40 Nawawi. Imamu Nawawi yani Imamu Nawawi abantu tebabitegedde. Imamu Nawawi yani ngisaako okulaba nga ntaitinga obutamala babirabo bwe ntyo. Sheikh, Imam Nawawi yali mumanyi wa hadith era yawandiika ebitabo